Eno ye program akadde ennyuma. I think this is a fundamental change in the politics of our country. Akadde ennyuma mwomanyira ebyafaayo. We shall maintain good relations with all countries throughout the world. Obwegugungo, entalo, obusambaduko. Ebyafaayo n'ebirala bingi wano mu program akadde ennyuma okuva ssaawa 6 okutuusa ssaawa 8 ogw'emisana buli lwa Sunday ku Radio 4. Alyako byetwalya ebyasigalira byaba musaayi muto. Chikumu 3 Radio 4 ensunsuzi munnango omulungi awuliriza ku okyali Sawa ekyali ya program akadda nnyuma with the two history vanguards Solomon Kaweesa ne David Wepukulu omulyanaka. Tukyakutwalira ddala ku dakiika zino 10 ezibulayo okukoona essaawa 7 ez'amalya g'ebyemisana. Ndooza keekadde tugende ku mulamwa. Munnange omwaka gwa 1940 Sematalo owokubiri nga bwentera okumunyumyako yali aliko watuuse era German newankubadde yali etandise okubeera nga efufugazibwa yali ekyayina enteekateeka nnyingi nnyo ze yali tennaba na kujja mu kabada okusobola okubeera nga bakuba Omumerika ne ba allies be Abangereza n'Omurussia. Naye munda mu ggwanga lino erya German mwennyini era mu bannazi bennyini mwalimu bangi abaali tebakkiririza mu nkola za Adolf Hitler. Ngabamupinga. Sina kumupinga. Hey. Ye yandibadde oba eyali yava ku mulamwa nga bwe bagamba. Mukono kyuma nga gwafugisa. Bandigumidde okufugisa omukono gw'ekyuma. Naye ate engeri y'okuttamu gye yattangamu barabira ddala nga agenda kusuula German mbuzibu era kituufu yagibusuulamu. N'okutuusa olunaku lwa leero abasajja bano era nga kwegamba baali bamayinja mu magye g'abanazi bo ne bagamba ensonga zino tusobola ozeekolerako, tusobola okuggyawo Hitler ono, tumusobolera ddala ebintu ne bigenda mu maaso. Plans zaali nnyingi oba plots zaali nnyingi. Naye leero tugenda kunyumizaako plot oba olukwe olwasigala mu byafaayo era olwabulako katono okusaanyawo obulamu bwa Hitler. Katono agende. Bwe kati era ensobi ezaakolebwa zaali 3. Katono ng'akawuka. Era obadde okimanyi nti enkola y'Abajapaani ey'okwesaanyawo bagiyita seppuku. Leonard Lubwama wano akampeereza seppuku. Ngamba bagiyita seppuku. Sajja yeesaanyawo. Ey'okwesaanyawo ey'Abajapaani ya seppuku. Kati tuli wano eno kwa Adolf Hitler ye yali tagenda kukola seppuku. Ye yali akyayagala okufuga. Naye nga waliwo abamulima empindi ku mabega. Kaakati ebintu bino byali biwanvu nnyo. Naye mu kaseera ako omwaka ogwo abantu abaali balaba ebikolwa bya Hitler baali bangi nga bagamba omusajja ono agenda kubeera atuleetera ebizibu, tetusobola kubeera nga tumwesiga. Kati mu bangi abaali batandise okupinga enkola y'omusajja ono mwalimu ofiise yali akyali omuto ddala. Mbula kalevu. Bamuyitanga Klaus Schoffenberg. Yavuuka nga beegwanyiza nnyo ebintu ebyo. Kubanga be bayina embavu ezikwasaganya bali abalala. Omuvubuka ono gwe nkugambako yagenda okwegatta ku magye ga German ng'ayina emyaka gyali 21 gyokka egy'obukulu. Nga Sematalo
asooka ndooza yali yakagwa ebiseera ebyo era obulamu bwe yabutwala mu maaso ng'omujaasi omuto era alaga obuvumu era omwaka gwa 1930 gugenda okutuuka ng'alabira ddala nti asaanye okweyongerako nga alabira ddala eggwanga balisobola. Kati mu 36 omuvubuka ono Stauffenberg ya applyinga asobole okwegatta ku institute etendeka amagye okusingako ku levo ye mu kibuga Berlin. Kati mu mwaka ogwo ogwaddako awo emyaka ng'ebiri 1938 ekiragiro kya bwana gundi ono Hitler Adolf Hitler okutandika okulumba abaju wekyajjirawo okutandika okunjonyesa omwana w'omuyudaaya era awo mu Berlin wonna amaduuka n'amaka g'abaju mu mwaka gwa 1938 baabisaanyaawo ne bannyini byo. Olwo nga amagye waliwo akabinja akayitibwa nga SS akakozesebwanga okubeera nga katuukiriza ezimu ku missions ez'okutta abaju abaali ab'amaanyi. Abaju abalinga bakyewagula. Kati omuvubuka ono Stauffenberg ne bwe yabeeranga ku ssomero ng'asoma nga banna bagamba naye ebintu ebyo omukulu byakola si birungi. Si byagala nze lwakuba kale tetulina nnyo bwogere naye si birungi. Si birungi. Kuba kati bwe yamala okuba ng'atendekebwa mu mwaka gwa 1939 ne bamufuula bano bakwota gaadi nti akuuma awo ku kwota gaadi. Kano akabinja ka SS ke kaliko kamuntu nsolo k'omusajja ayitira akekyama era nga kali kabulabe nnyo banazi bali piwa. Kati ono omuvubuka ku kwota gaadi awo yakuumanga nga Germany egenda okulumba Poland mu kampu emu yayigirawo ebintu bingi ku Bajamani banne nga Germany tanaba kulumba Poland 39 jukira 39 we balumba mu Sebutemba wogwo abo Sematalo owokubiri najjibwako akawuuwo kabikuka kati ono yali kwota guard master akuuma awo yakuuma kakati omwaka ogwaddako ono gwotunyumiza nja kubulira ensonga lwaki ntandise nkunyumiza omuvubuka gwe bayita Klaus Stauffenberg. Anti tuyinza okwebuuza enkugambye y'omu ku baasingira ddala okukoowa enkola z'omusajja Adolf Hitler ng'akyalina mwana muto. Olina akyawa omuntu ng'akyali lwaki nedda oli abeera eri n'agamba nje kyaliwo nga mujja era kibaagala nga naye mwana muto. Ebintu nga bikyuse ebintu bikyuse nnyo munnange. Abantu bali informed bamanyi kye baagala ku ground wansi seba bantu gobodde eri n'obagamba mwe bannaye twalwana omwana ajja kubuuza ekibuuzo nabasindikayo ate aba yabasindikayo anti twalwana tubanunule bwe mwatununula kati tuli kuki mukyalya tukyalya luli tetwandiridde bigambo nga bingi ebigambo bingi eyo ogwange kubituusa kasajja kati agamba nti takwatagananga nayitira tamwagala kakati omuvubuka ono atandika okubeera nga aprogressinga mpola kakati agenda tugetuuka mu mwaka gwa 1941 ng'ekitta Bayudaaya nga kituuse ku piiki omuyudaaya ng'atirimbulwa ebitagambika ojjukira kye bayita holocaust kyekiriwo ekyo holocaust kwegamba massive killing kisukka ne ku genocide kuba oli wakugambira nti Abayudaaya kumpi obukadde 6 baafa ekyo manya kiri too much. Kakati omuvubuka ono Stauffenberg mu bukugu bwe yagenda ng'asisinkana abajaasi ab'amaanyi abali ku madaala ag'amaanyi agawaggulu bameja naye ng'ekirowoozo ky'okutta Hitler kyali kitandise n'okumuyingira
ng'agamba naye omusajja ono nga akirowoozaako n'azibirira namu n'agamba nakumuna akafaananyi ng'amukuba ekyasi mu mutwe nassa ekikoowe kati mu bantu abamu ku baali abakulu mu magye mwalimu omusajja bamuyitanga Major General Hennington Tresco ye yali yagezaako n'okutta Hitler mu myaka gya 3 ono yali akomandinga Eastern Front. Tresco ng'agezaako kweyimba mu Adolf Hitler. Omusajja yafuga eduniya. Nga ye yamukoowadda naye ng'ate yamukozesa. Antu nga bakyawa bannaabwe bitagambika. Era ekyo ne gavumenti zonna zirina kiyigo. Oba n'abasajja bali ku ddaala lya General naye nga balina kye bakupulootingira. Katuno yali ku ddaala lya Major General naye ng'agamba ekisajja ekyo nze nfuna omukisa gumu bwe guti. Ate era si kyaku pulootinga kyokka wabula babeerayo nga babbede bagagga naye nga waliwo abatabaagala. Kituufu. Kaakati mu Julayi w'ogwo omwaka 1941 Schoenberg yagendayo n'amukyalirako okwo. Ne bageramu ne gwe Hitler omulabo toyogera kuyitira gwe. Byakola siinaako na kimu kyenjagala. Astagafula. Ne bagamba olaba otya singa omusajja oyo tumunyiga. Naye nga tunaamutandika tutya. Musajja w'amaanyi. Omanyi Hitler wadde yalina bajjeno bano ne bameja jjeno bonna nga bwemboogera. Abantu be yeesiga nga baalinga baalubatu ddala. Babalirwa ku ngalo. Abajaasi bangi abaalwanira Hitler ne bafa n'okufa nga tebamukubyeko yadde emmunye. Nga tebamanyi na bwafaanana. Naye nga bo balwanira Hitler. Naye waliwo ke bagamba nti those people batanga okweteeka mu kimbeera ya camouflaging. Etya abaana abantu nga 6 bamufaanana. Ebyo babyogera naye oyo abeera filosofe wa ntalo. Saakunyumizaako wano mu ntalo za Africa omusajja omu gwe bayita Zwangendaba eyo mu South Africa. Waliwo ne yamukubuuzaako era. Zwangendaba yagenda n'awa bambega b'obubaka obukyamu n'agamba mugende mugambe baali bandebere afudde nti omusota gwambojjezza n'enfa. Abandebere ne baseka omusota. Naye kati olina engeri gy'okyogedde ne wabawo agamba nti kati mugende mubagambe enfudde. Bambega egyo emirimu gyalinga gya anti ŋŋamba ne wabawo agamba nti kati mugende mugamba ab'esayidi eri nti nfudde. Kati bw'ofa kiba kitegeeza ne strategy y'olutalo yo enafuye baba bamenya mu jjenje kkalu. Kati gwe bwe bajja obasuula mu surprise akasajja kalamu. Naye kati gwe wano waliwo ayinza okufa n'ojaganya wano ne bagamba nti kati Solomon wategedde oweegindi nti kapuuti ase okufa tebakujaganyiza wano e Buganda. Oli ne bw'aba abadde mulabewo mbadde mmanyi seba bamumujaganya. Wali abafa wano n'omwenge ne banywa. Tojjukira eyaliko omukulembeze wano eyafa abantu ne bajjula ewankulu kukuwali ne basala n'ente. Mulimu n'ebitundu gye bamugaana okuyita omulambo gwe. Okirabye abantu batera okukyawa ne batuuka. Era nze bwe ndi kulembera eggwanga lino sigenda kwetuusa kweyo extent wangi mu mpanga y'emyaka 10 mbawummule. Bw'olikola ki? Bwe ndifuga eggwanga lino mu mwaka gwa ddi taata? Nkiddemu omuwuliriza akugoberera. Bwe ndifuga eggwanga lino nze mujja kumpaayo 10 gyokka gikumala mbawummule kuba temufugika. Mbalabye ku mulembe guno ne mbayiga. Okyawuliriza program akadda ennyuma wano ku Radio 4. Tulina okubalaga abasajja bayitira meeting bamupulootingira bati abasajja batudde banywa kacaayi. Kati olwo Schoenberg bamaze okuteesa kiki kye balina okukola. Balina enteekateeka za mirundi 2. 1 balina okurikuruutinga abasajja abajaasa abalala abali ku madaala aga waggulu okubeegattako. Kuba oba okola mission ng'eyo oteekwa okuba olina abantu beweesiga nti ebintu bwe byonooneka tukola tutya. Kiki tuzaako? Era bwe kiyitamu ggwe ofuna ki? Eyo mission bw'erina okuba. Kati mulimu embeera y'okwegabanya. Guno guba mulyo. Nja kulaga ne gavumenti bwe baali bagiteeseteese singa Hitler aba afudde. Kambuuze buli apulootinga okujja okukunkumula munno omukono mu kibya abaako byabaliddeko ne banywanyi be. Ate biba byakuva eri mukube bukubi mundu ffe tuviiremu awo.
balwana tolaba we banyumya nti mwali wanga tulwana byebyo kuba temwaliyo mwadduka bo ne beewaayo kati bali mu kugabana bicepere ate nammwe mwagalako okirabye ekintu ekyo era tuba tulina kugira bukunkumuka kaakati abasajja abo baba bakyali eyo ebintu nga bwe bitambula obulungi bintu byakatandika kitambula enteekateeka zitambula bulungi nkugambye nti baayagala barikuluutinge b'ofiisa abanene babeere ku ludda lwabwe ekirala nga beebuuza tumutta tutya kuba ku bonna nga bwe baali abanywanyi tekwaliko yalina direct access ku Hitler. Kati abamu ne bagamba nedda waliwo bajjeno be tumanyi abakulembera amagye ag'ekyama aga amagye gabawuliriramu nnyo tusobola okukozesa ago ne tulumba Hitler waali ne tusesebbula musesebbule nti tujja bakubira tulina jjeno gundi kati Schoenberg ye n'abagamba nze ndowooza ebintu bino twandifunye asasini omu asasini omutemu omutendeko omu nga baba mugwamu akola sepuku neyesanyawo n'atayogera byama byaffe kati eyo ye yali enteekateeka sajja bagibanze kaakati ekyasinga okunyiiza bajjena abamu abaali baganye n'okwegatta kabinja ka Schoenberg gwali mwaka gwa 1942 baali balina bwe balwanira mu kafo akamanyiddwa nga Stalingrad abasajja nga babakuba abangereza nga baba Germany baali bakyalina mu ntalo zino ezagundi twali mu sematalo wano olwo ploti etandise kati Bungereza n'Amerika bwe batandiko infact wano yali Bungereza bwetandiko kuba obubi ennyo aba Germany ne bakola communication ewa mukama waabwe Hitler ne bamugamba seba amagye gaggwawo sajja babamalawo oli kuki baako kyokola Hitler n'abagamba bwe muba mulwanira Germany mugende maaso balina obbatta paka ku muntu asembayo era bwe kyali kasa muli ku butaka era bwe kyali bakuba amagye gonna ne bagamalawo nga Hitler aganye okubagamba nti mu withdrawing ng'akyalemeddeko awo bajjena abamu bwe bagambira nti naye ono omusajja atuyita mome faasindika eri bakube bukubi ngalabi tuzunga tetugenda kumala gakkiriza gasi yono kaakati awo abasinga bwe batandikira okubeera nga bamwegattako ne babeera convinced nti omusajja ono ateekeddwa okubeera nga aggyibwawo kati abantu abamu abaaganira ddala okwegatta ku Schoenberg ate baali bakamaabe mu magye abasookerwako era nga bamulaba nga threat kuba buli kaseera yayogeranga ku kigambo kimu Hitler tasaana kubeera eyo kati kye baakola ne bamusindika ku front endala mu Africa bamusindika Tunisia eyo bagiyitanga Tennis Panther amagye ga Germany agaalingayo Panther Tennis Panther Black Panther simanyi oba yali black naye bagabwe babibaliranga mu Panthers tulina first Panther erwanira eno second Panther erwanira eno kati bwe bamusindika mu Tennis Panther e Tunisia kati kyekino nti kati first battalion ani agikulembera gundi yagikulembera kati Schoenberg agenda okutuuka mu Africa nga Abamerika bakabasalako nga Abamerika balandinze dda mu Operation Torch eyo naginyumyako Operation Torch olwo bagikolera Libya gye balandinga emundu netokota sajja balina za operation ojja kulya Operation Barbarossa ezo zonna zaaliyo kati bwe bamala Abamerika okulandingayo Schoenberg ajja bamuwa banki ya troop oba bamuwa amagye nti kati bano be basajja boogenda okukulembera bamutunuulira kati bagenda okulumba Omumerika emundu etokota Schoenberg ebintu bimusobako yete yalinda kuweereza order bamukkiriza oku withdrawing yagenda okulaba kikambwe yagambirawo abaana buli omu osobola okuyotera yota ebintu byayonoonese dda kwe kukola kutya kwe kudduka kukwata njabala kwe kumalamu omusubi kaakati munnaye Schoenberg naye akwatawo basajja be abasigaddewo bavuga badduka waliwo omusajja wange ekyakiyita babatutte entatinda kati babatwala entatinda kiyumba anaagwa kati balina akafo we baali bayitaayita mu ddungu awo
ennyonyi z'Abamerika ze bayita bombers ne zibagwako 2 zibalaba baboyana zaabafukirira ebyasi Schofenberg basimattuka nga 3 Allahu akbar era bagenda osimattuka ng'emmotoka Schofenberg gyalimu bagikubye toyinza na kusuubira nti mulimu survivor yasimattuka yasimattuka naye ng'afunye ebisago by'amaanyi kuba n'eriiso lino erya left lyavaamu obugalo 3 ku mukono gwa right ne buvaako basajja babutute abasajja babulyebudde munaye Schofenberg ebiwundu ne bimuyisa bubi nnyo ebyo kati bagenda okukirabanga omusajja ate gwe baleese okubayamba ayinza obutasobola anti olwo ng'afunye ebisago bamujjanjabyekaawo kye baakola ne bamuzaayo e Germany kaakati bw'amala okutuukayo asooka addako mu famire ye babeerako wamwawo n'ebisigadde kaakati aba akyali ku famire ye awummuddemu ku kitebe ky'amagye ga Germany ekikulu balangirira nti waliwo ekifo linze vacant waliwo ekifo ekibulamu kyetaaga okujjuza baali banoonya chief of staff kati chief of staff nga bamunoonya naye nga waliyo omusajja yali atwalayo gwe bayitanga General Obrecht already yali yakimanyako dda ku Lukwe nti waliwo abaagala okuttaani Hitler mulimu akakundi k'abantu kuba kati bw'obeera chief of staff osobola okufuna access ku mukulu kati ono Obrecht bwe bamugambira nti teekayo omuvubuka gwe bayita Schofenberg ajja kukola oyo omulimu asobola okubeera ng'agukwasaganya kaakati Schofenberg bwe bamala omuteekayo mu August wa 1943 ateekateeka olukiiko okuddamu okusinkana General gwe nagambyeko Henning von Tresco kati olwo baddamu okudrawinga plan nti kigenda kutambula kitya omusajja tugenda kumukwasaganya tutya era ne bwe tumala okumukwasaganya tugenda gabana tutya olwo bajjena abasinga bamaze okukkaanya nti omusajja alina kufa teri kulanga kulala sajja alina kukkirira zira kumwa kati Schofenberg bw'abatuuza n'ababaliramu n'abagamba nti mufenna wano atusinga amagezi nze ndaba General Obert Beck yasobola okubeera head of state yabasinga amagezi oyo yali mugezi kati ne bagamba ate kyansala tusobola okuteekako omusajja bamuyitanga Dr. Gildler bamutadde kakiiko bamutaddeko olwo bakola gavumenti eddako singa Hitler kuba ono bamuwa chief of staff kyali obvious nti kati eyo mission ewedde si impossible teri impossible mission possible eyo yali mission possible target confirmed kati Schofenberg ye n'agamba nti nze njatwala obwa secretary of state kati nga bamaze okuwangula batandise okwegabira ebifo agasava owulira bwe batandise okwegeza mu suuti oba enina ntuuka nga ngenda okiikirira abantu batandika ogyegezaamu bazeegezaamu awo kaakati mu gavumenti ya Hitler baali baagalayo omusajja omu gwe baali balina osipeyalinga okulekawo bamuyitanga Albert Speer lwaki bamuleka ono ye yali minisita wa armament era yali musajja mugezi kubanga Abangereza ne bwe babuli factory Abagermany gye bayina ate ya increasing production musajja yali mugezi so ne bagamba oyo tujja mwetaaga kuba n'olutalo tukyalulimu ayinza tuwa ebyokulwanyisa ayinza okutukolera ebyokulwanyisa bulungi kaakati ekyo ne babeera nga bamaze okukimala nti kati conspiracy egenda bulungi mu maaso kintu kitambule tukwate omusajja waffe bulungi tukwate enkoko yaffe tumanye kubajjukira luli nagambye nti baali tebalina muntu alina direct access to Hitler naye mu Juni wa 1944 olwo namaze okukola interview naye nga bakiruka dda nti yalina okuyitawo obukulu abufuna obukulu abufuna mu butongole kati bw'obufuna mu butongole kiba kitegeeza nti balina jeno gwe bakwata akingako atuukirira Hitler kati ono bamwata akinga ku jeno bamuyitanga Hufron ono yalina akabinjera kakulirawo mu byamagye okyawuliriza program akadda ennyuma wano ku Radio 4